and grout. Arapex seminti asiba tile nezinywera tumuyina mu bika bibiri. Tuyina Arapex class 1 ne Arapex heavy duty. Heavy duty tumukozesa mu bifo ebirimu amazzi, ebifo ebiri little bit waterlogged or soggy. Nasiba tile nenywera nga ne bwo oyagala okujawula tesobola. Twebaza abantu baffe abatuwagidde Masaka, Ehoima, Embale, Masindi ne mu Kampala wonna. Tubasaba mwongere okutuwagira kubanga Arapex teri kisibanga Arapex. Era abalala bagamba nti tile adhesive asiba. Naye Arapex tile adhesive is not just adhesive but total strength. Nja kusiima mukama wange director wa company ya Arapex okusobola okulonda mukulu Mbaziira Toney ne Azizi Azion. Namubuuza ko lumu nti naye lwaki walonda bano, n'angamba bano tebalinaako an instinct, bakoze emyaka gyonna nga tebalinaako nziro. So Arapex yandiyagadde etambule n'abantu abatalina nnyo nziro ku bo, ate ngera basobodde okukuuma erinnya mu kuyimba n'erinnya lyennyini personality ey'omuntu. Nsiima mukulu Toney Mbaziira okubanga akyusizza music endongo. Banne mutuwulire endongo ekyuse erimu mbwenva n'ennyanya, yes, nyanya. So bitabuse era sewo tukulindiridde e Masaka okujja nga 8 Masaka bakulinze. Nanze ku muludda lwa muganda wange Azizi Azion endongo agitegeera. Buli bw'olengera omuntu akuba gita n'agijjamu eddoboozi twandyagadde okutambula n'omuntu afaanana bw'atyo aba Arapex. Sebo tweyanziza nnyo MC, tukusaba otambule naffe era nsuubira nti abantu bano bajja tukolera omulimu omulungi. Ndi musanyufu nnyo byantusso ate Mukama azze nankulu obulungi obutagambika nti engeri gyeguli omwezi ogwa Ramadani gubeera mwezi gwa bisima, mwezi gwa birungi byerere. Kati already ebisima tutandise nabyo. Nzaani mu ba artist abandi abali mu Uganda kubanga basobodde okukyuzingayo nze ne banfuula ambassador wa Arapex tile adhesive. So kitiibwa kyamaanyi kikiriza Katonda, neebaza nnyo, neebaliza ddala. Njagala okwebaza mukama waffe director waffe ne team yonna okubeera nga mwanteekamu obwesige ne mugamba nti musajja ono asobola otukolera era mbasuubiza okukola nammwe, sigenda kubaleetingadamu, kijja kubeera kyama. Ambassador kitegeeza nti Arapex ekose paati kunze buli we naaba ngenda, buli we nzira wonna n'okuba kugenda kunaaba. Arapex egenda kukolanga bokisa bityo tujja kuwaemu. Thank you so much Azizi Azion. Mbaziira Toney naye katukuwa omukisa obe neyanzeege mwenna abali wano abali mu kutulaba n'abatuwuliriza gye muli eyo. Amanya gange yenze Mbaziira Toney. Ndi wa mukisa nnyo okubeera nga mu bantu bonna era sinakimanya na lwaki mu bantu bonna mu nsi nga kampuni eno yeesize nze. So ensonga ngenda kuzirungamya bulungi. Nze ngenda okuba sekamwa mu Luganda olutuufu bakyekyo asukuka. Nze agenda okubeera sekamwa omwogezi owa Arapex tile adhesive. Mikwano gyaffe badde batulaba nnyo ffe nga tutambula mu nsonga zino. Nze nga Mbaziira Toney ne muganda wange Suna Bay. Of course I just can't forget about it. Kubanga ffe tutambudde ebbanga lina naye guno omulimu ogumpeereddwa gwa muntu omu office. Era singa office ne badde sobola okubeeramu abantu ababiri twandigibaddeyo babiri ne Suna Bay naye bampadde appointment nga ya muntu omu. So omulimu ogwo ngenda kukola kuba manyi kyekitwala, manyi kyekyetaagisa, manyi kyekibanja okubanga obeera omwogezi wa company ng'eno. So ngenda kumenga sure nti ensonga zonna muzitegeera bulungi nnyo, tukwatagane bulungi n'emikwano gyaffe ab'amawulire ku radios ez'enjawulo, TVs ez'enjawulo. Mpulira ndowooza nti ndi mu kintu kyensobolera ddala okukola era tugenda kukikola. Arapex tile adhesive bw'abaayo abadde tannamumanya kuba era nkakasa tewali yatannamumanya, ne bw'abanga abadde nga yeesigiriza nga gy'ali njagala okutegeeza agenda mumanya muganda wange. Banoonyereza okuba nga banteeka ku board
nina numbers abanfollowing abanjigiriza abamanyi nti Azizi Azion babanga ali mu kintu bwekiti kitegeeza kiba kikola kiri genuine. So numbers mzee, nina numbers. Numbers tuzirabire ku ground, tuzirabire ku social media. Wonna kuba kati mulero mulendo gwa digital social media yatekinze over ne wansi ku ground buli kimu. So nti Azizi niwe batakoza atya nibe nkola ntya era ogenda okulangulira gamba oyo Azizi Azion kati buli bwana ndabanga bajja kumanya ntya enerija mayinza nokikyusa metandika okumpita Arabics. Ekisibo kikuyisa kiti. Alhamdulillah ekisibo tekimpisa bubi nkitwala era njagala okwebaza abasibi mwenna mwebale kusiiba ate mwebale kubeera ku Spark TV. Okay. Azizi osiiba abalinamu abayimbi abamu abatugamba mbu ebirwadde bibalemesa okusiiba. Azizi osiiba. Lwaki nedda nange kennyini ndi mulwadde naye obeera omulwadde olina okugatta ebintu bya birungi ebiri kisinziira. Kati nze mbadde n'ekirwadde era nkirina ekya ulcers naye kino ekisiibo kyazze ne ŋŋamba naye kaneegezeseemu ndabe bwengezesa Allah nanzikiriza paka kati kubale kyatandika siddanga mabega okitegeera. So bw'obeera omulwadde waliwo okubeera nga gwogamba nimpulira nange mulwadde sooka okakase okitegeera. So nze nsiiba. Tulina ensonga zigenda mu maaso ezawuma. Okulembeze okutewakirwa olwaleero bazizaayo emikono tugirabe bagigize gwoli mabega wani kuba mwatandise okulaga nga ne papers oli baakazijjayo. Of course omuntu asooka okwaprochinga akyo tekirimu nakudda asimanyi kulaga side kola biki. Omuntu abeera nga muli ku page emu naye kati nze ndi ku page emu ne Saha ndi ku page emu ne Jostede okitegeera nange nandibadde nenyigiramu ebyo by'obukulembezera kuba nze siryagala nnyo naye kasita omuntu beera nga tukola ki nti tutaddeyo gwo ojja kutuusa ebintu byaffe byetwetaaga. So nze ndi mabega waabo. Ekitegeeza tukusuubire nti gwogenda kulonda Saha. Temunsuubire olwedde namulonze dda. Wabula bazizaayo leero. Muganda wange namulonze dda kino mmanyi. Azizi twogera ku makulu oba single father oba single father butya twawulira we mabega okuba enduulu gwe otwala omwana ku ssomero gwokola buli kimu. Of course bembeera abazadde ababiri waliwo emirimu gye tolina kulekera muntu omu kati ebintu osobola okubikwasaganya buli kubanga abaana tobazaala wekka mubazaala babiri. So byoba osobola okukola obikola okutambuza. Twawulira nti omukyala yavaawo oli mukanya nomwegayirako. Muganda wange tukome ku Arapex talaleesiivu ebyo tujja byogerako olulala ku interview eyo yegini. Nga Arapex ekulonze owulira otya okubeera nti nno bw'omu ku bayimbi abasinga bonna balonzeeyo? Omupulira bulungi simanyi engeri gye nsobola okuexpressingamu essanyu lyempulira. So mpulira bulungi nnyo nnyo okubeera nga nze ambassador wa Arapex Tyler Adhesive mu Uganda yonna. Era buli bw'onooningiranga manya nti oyo Azizi Azion ye ambassador wa Arapex Tyler Adhesive. Biki by'osuubiza kampuni eno ojja bituukiriza ambassador waayo? Bingi okusinziira omulimu gwenkola. Omulimu gwenkola mulimu gwa kubeera mu bantu ate nga bumanyi nti Arapex Tyler Adhesive yeetaaga nnyo abantu kubanga ebintu bye tukola Tyler Adhesive oyo abantu bamukozesa nnyo wansi. So okulanga ku social media platforms zange zonna okulanga wa Arapex bada embega nze kyenjagala okubuuza bemba muneetaaga mu interview endala mujja kunfuna naye kati leero ndi wano nga ambassador wa Arapex Tyler Adhesive. Awo wennyini n'okunyumanyumye kwa Arapex wennyini awo oli musajja w'amaanyi omuntu ajja kugamba Azizi waffe budget yabadde etya yaki akasente akaki akabadde mu contract kati ebyo seetaaga kubyogerako wano anti endagaano zino zikolebwa nedda waliwo ensonga ziteetaaga kuteeka mu mawulire. Kati manyi eriyo ebintu byetwetaaga kusanyo mu mawulire. Nze manyi nyizi kubanga ze bampadde nnyingi nga bunaazogera omulala zijjamu zimbi omutima oba bampadde entono nga bamunaazogera mulala lwaki bakola bye bati. So kati waliwo ebintu ebyo tetubyekuumira ebyo twetaaga biteeka mu bantu. Okay, contract ya bbanga ki? Contract ya myaka 5 ng'okola ne Arapex. Yes. Tetulabe nga teginaba kuggwako ate nno jja noga abannanga abamawulira musajja bagira bino na bino. Of course contract abantu bazisazaamu ekyo si kya bulijjo okusinziira ku terms ezembeera mwateekawo bwe mutuukanga contract zisazibwanga mu butya si kipi ekyo naye nga akasente kasava ganda wange wesirikyo ogamba kya matiti
matiti tukulabye nga kwa Arapex buli kaseera bulango page ne tukano gamba why page ya Arapex yagigula tebakuwadde contract owulira otya tebampadde contract kubeera twali tumanyi gwe ambassador siri ambassador naye nina emirimu emirala gye nkola tekikulumye okubeera nga bawadde tekikulumye gwakubo twali tumanyi nti nogwe bagenda oba obwambasada tekikulumyemu ekirawo kiyinza kunnomesa